Mutyabagalwa abalungi abeekumira kusenga Faith to Faith 6 mbaaniriza ati nate olunaku olwaleero. Mbalamusizaako mwena gye musinziira okundaba era mubale kubanga mwekuumirako. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira engeri gye tuggyako omwana ow'obuwala embuzi. Gwe omusajja ali eyo omuvubuka ng'olina omwana gw'odeetinga, olina omuwala gw'odeetinga, olina omukyala gw'odeetinga naye nga talabanga ku musajja obanga nabunyaye teyingirangamu kintu kyonna. Oyo omuntu gwe tuyita ayina embuzi oba gwe tuyita omuntu ali virgin. Tusobola tutya okubeera nga tumukwasaganya n'atalumwa? Abantu abasinga oba abaana b'obuwala abasinga balina bad experiences mu bintu by'okuggyako embuzi. Mu mbeera eyo nti balumizibwa, bableedinga nnyo oba bavaamu omusaayi ng'ekikolwa ekyo kibaddewo. Of course, or getting a bit weak the following day because kisinzira omuntu aba agikuggyeeko. Naye singa ogwa ku muntu amanyi okukwasaganya omuntu ombuzi tewetaaga experience. By the way, nina ekintu kye njagala okukliyaringa nga sinaba kudivinga into video yaffe oba audio yaffe. Abantu abamu mulowooza nti omuntu okumanya ekintu alina kuba nga akikola. Nti experience, yes, experience makes perfect, but bino ebintu ffenna ababikola tulina we twatandikira. Twayiga buyizi, omala kuyiga n'ogezaako no perfectinga. So it's not about doing it kikolangako. Yes, there is always a first time oba waliwo omulundi ogusooka mu nsonga zonna. Wabula eyo jani ogyembakingako otya oba okitandika otya okyeŋŋanga otya. So singa olina omuntu gw'odeetinga n'agamba nti mu butuufu waliwo kale by the way abakyala abalimba n'akigamba naye nga simbeerera. Naye waliwo akigamba nga mbeerera. Singa omuntu agamba nti munnange mukulu Fred nze gw'olaba wano sirabangako ku musajja. Omuntu oyo nninza okusaba nti sandiyagadde experience ye esooka ogimufuulira enziru. Otya abantu abamu deetinga abantu n'okimanya nti gw'odeetinga mbeerera. Naye n'oyagala embuzi yo gimuggyeko ng'olinga benzibe oba ng'omukwakulako bukwakuzi kike. Otya omuinvitinga bulungi ewuwo kubanga abasajja mukozesa nnyo akakodyo kano. Jangu ondabeko mu bwannayivu bwe oba mu trust ye gy'alina mu ggwe najja nga okimanyi nti talabanga ku musajja era tewali ky'ojja mukola. N'atuuka eyo n'omukwatira olusi n'afunamu kafiya ng'omuntu n'agaana n'okwata mukwate. Omanyi experience ya munno nti oba ogyonoonye omanyi ky'oba omukoze. Ne bw'aba abadde akwagala tekijjaawo nti omukutte. Omukutte bukozi kuba takuwadde consent takkiriza ky'omukoze. N'okwata mukwate. Yayabireese lwaki yeyalwanye yandirelaxinze nze n'enkola ebyange. Really? Abasajja temubeera batiitiizi. Bw'oba odeetinga omuntu nga mbeerera ekisookera ddala olina okumutegeka obwongo ng'onaamuggyako embuzi ye. Bw'akugambira n'okimanya mulina okukyogerako. Njagala kumpaako, nsaba kumpaako, ompaako ddi. Ddi lw'owulira ng'oli comfortable tusobola okukikola. Wa we wandiyagalidde tukikole. This is a verbal conversation oba a verbal conversation gye mugenda okusharinga n'oyo omuntu. Mulekerawo okuswala okwogera ku bino ebintu kubanga ffenna tubikola. Tulekerawo okwefuula nti bibi nnyo. We are talking about mpaako. We are sitting in a very quiet place, not remote, but wenkakasa nti omuntu tawulira mboozi yaffe tunyumya era tuwogerezeganya ng'abaagalana. Kale nja kulaba lwe naakuwaako. Ne yeeseetinga n'akituuza mu bwongo bwe n'ajja ng'akimanyi agiridde ekyo. Okitegeera? Omutandika otya? Omuntu nga gwe mulundi gwe ogusooka asobola okubeera muzibu okutegeera ewagenda okumusuula mu mundu oba wagenda omuteeka mu mundu. So osobola okufuna kye tuyita erotic movies oba obutambi si kinaakukka muveeko. Waliwo obutambi obuyimya bwe niyinza okigamba nga buyimya. Okitegeera? Osobola ogamba nsaba tulabe kafirimu kano oba tekakoze bubi. Bw'omumala okakola sinsi nti gwe mulundi gwe ogusooka tamanyi ki. Yes, buli muntu amanyi nti nakasolo kakwata oba omukira okukwata n'oguyingiza mu mana n'ogugyayo nga bw'oguyingiza. Naye alina by'atamanyi. So agenda kumanya this is what is going to happen to me, kino kigenda okubeerawo. And n'okulaba akatambi kano kigenda muyambako okubeera nga obwongo bwe preparingira ekijja n'ekirala agenda kuyima. So kigenda kugonzeza embeera togenda kwesitinga budde bungi nnyo ng'okyamunoonya kubanga abamu obwongo nabagamba obw'omukyala kasita bubeera nga bulimu kafiya ka anxiety nga tebuli relaxed. Kizibu omukyala oyo okuleeta amazzi wansi eyo. Ate waguba nga gwe mulundi ogusooka then n'abeera nga tatobye
ku mazima ga Katonda mu ggulu okulumizibwa kugenda kubaawo ng'ate kungi oba oli wamuyingira. So kyova olaba nkuleetedde kali kiteekamu ka firimu mukalabe ayime mukakase nti ayime mutandike empola okusinziira bwe muba musaliddewo kikolera mu kisenge mu ddiiro according to musabe ye alonde ekifo ekimuleetera okubeera ng'ali comfortable kubanga bw'aba comfortable agenda kubeera relaxed bw'anaabeera relaxed kigenda kuyambako kubanga osobola omukwasaganya bulungi nnyo nga teyeesise okitegeera. So mpola mpola tomupakukira tomudumirako tandika okumuweebweta osobola okutandika mpola ng'omunywegera emimwa mpola mpola. Exercise tulina ez'enjawulo oba tulina ebika by'okunywegera eby'enjawulo naye ku muntu nga bw'omulundi gwe ogusoose nandibadde advising akola kye tuyita French kiss. French kiss yakukwata olulimi lwo omuntu n'alunuuna ng'anuuna lulimi si mimwa. So tugenda kukola lip oba sagala kozesa nnyo oluzungu mu audio zange zino kubanga mbagambe ntya mumwa ku mumwa lip to lip gino emimwa gino gye tuba tusooka ofokasingako munuune ku mimwa mpola mpola tandika okutambuza omukono gwo ng'oguyisa ku mabeere ge oba ku nnywanto z'ebbeere ebbere likwate n'omukono gwo gwonna nga bw'onaalikwata n'oliteekako omukono then okwate ekigalo kye ekisajja kitandika okuzannyisa ennywanto ng'olinga agitakulako naye ng'ogitakula n'ekigalo ekisajja si n'olwala wabula n'ekigalo ekisajja ng'okizannyisa olinga asuna ennanga bw'oti mpola mpola ng'eno bw'omunywegera mpola mpola ng'eno bw'omunywegera agenda kutandika okusiza kumukumu topapa olwedde twadde twamulabisizza dda akatambi ng'ayimye so tomudumirako tomupapira genda mpola mpola tandika okutambuza omukono gwo otandika okuzanyiikiriza wano ku kkundi lye ng'olinga akkiriza omukono wansi mu nnabunnya naye ate nga tokkiriddeeyo zanyiikiriza ku kkundi lye mpola 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 munuune ku kutu wano kye tuyita earlobe munuune ku kutu munywegereko ku nsingo oba muyisa olulimi ku nsingo kunene kuliko nerve endings nnyingi nti osobola n'okuyisaawo nga bonaaba ofuuwa empewo otyo ofuuwako mpola mpola bwoti ku nsingo ye kiina engeri gye kimugenda omumuteeka mu muudu nti ojja genda okumuyingizaamu omukira ng'obwongo bwasaze dda nga gyali wala nnyo naye bw'omupapira agenda ba ne fiya yeeraliikira so tugenda kumuggyamu kiri eky'okweraliikira kuno kwonna kuba kumuteekateeka bw'omala okutambuza omukono gwaffe obulungi kati gukkirize obeere ng'agenda wansi ajja kwagala okugatta amagulu bw'agagala okugagatta muleke togazi amagulu ge tokaka mukono gwo kuyingirayo togukaka bebe muleke ajja kweta yekka gwe fokasinga ku ye toweefaako nti gweoyagala nkimanyi naawe omukira gubeera gutunda ubbeeri wonna oyimye weddeyo wabula making sure nti omwambula engoye n'ozimumala ku mubiri naye zimwambule carefully lumu ku lumu tomudumirako bulawuzi egwe wali wekaba kateeteyi kajjeemu kagwe wali akaleega kagwe wali akapale kaveemu omuteeke ku buliri impola omukazi muzine bannanga anyumizeeko ne bannanga menzi banjijako embuzi naye sejjusa omusajja kye yankoze omusajja yantambudde kamese tambula then tandika okutambuza obugalo obwo bwe tuyita kamese tambula mpola ku mubiri gwe ng'ova eno wansi oba ng'ova waggulu otuuke mu nnabunnya bw'aba akugulidde bw'ate amagulu aba akugulidde bw'agagatta muleke gweddayo ku kalomansi kaffe then bw'aba agatadde teekayo omukono gwo okakase nti emmaneetobye bulungi emmaneetobye obulungi amazzi gano ne bw'oba olaba kuno kwonna ku nfuli ziba zitobye then tandika okubeera ng'azanyiikiriza enfuli ze ngenda basomesa okuwajaeko ku ngeri gye tukwatamu enfuli temweraga subscribing abaagala akavidiyo kagenda kujja anytime soon tandika okuzanyiikiriza enfuli z'empolo zaawulamu n'olugalo lwa wakati bw'oti kati n'otandika okuzikoonererako mpola bw'oti then n'ojja n'oyambuka ku kajanjalo nako n'okakoonererako mpola tonnaba jjukira kusansako yadde olugalo lwe yadde ekintu kyonna bw'omaliriza okakasiza nti etobye toteekayo olugalo lwo tetugenda kumuzinisa lugalo leeta omukira gwaffe ne bwe guba munene ojja kuyingira guleete otandike okuguzanyisirizaawo ku mulyango ng'olinga azanyiikirizaawo ku kituli ojja oyambuke wano ku musino kiwa obudde then omukirago guno buli bwogenda okukonyano gugenda kupiikinga amazzi ago agaseerera gugenda kutoberera kati tandika okuguyingizaayo naye ate nga toguyingizaayo gwonna ogenda kukwata omukono gwo ogumu
ogukwasa omukirago then ojja omunywegera emimwa oba odde ku mabeere ge oganuune ng'omugaziyiza ebigere ka missionary ke tugenda okikoleramu ng'omugaziyiza ebigere bulungi nnyo then otandika okumuyingira toofumitayo mukira mulundi gumu bannange omwana w'abendi lugenda muyuza tandika mpola oguyingize mpola like katini nga bw'omunuuna ekintu lwaki nkugamba okumuyonka amabeere oba nkugamba okumunuuna emimwa kigenda kubeera kimuyambako okumudistractinga nti ebirowoozo byonna tagenda biteeka wansi eno kweraliikirira kubeera nga yeemiima kubanga bwe yeemiima oba bw'aba nga agimiima ekwata naye wano kyetwagala ete abeere relaxed obeere ng'osobola okufuna omwaganyo oguyingira bulungi singa ogezaako okuyingira ne kigaana tokakavaayo ddamu ogezeeko okumunuunya oddemu oyingire singa era gugaana n'omulundi omulala ne gugaana ngenda kusaba okozesa akazigo oba kye tuyita lubricants eziri nakyo osobola okufuna akazigo osobola okufuna ka oil coconut oil oyo murecommendinga kubanga mulungi talina side effects ate abantu bangi talina nnyo allergic reactions nga oils endala osobola osiga ka coconut oil akali nakyo oba osobola osiga ka akazigo ka vaseline then n'olyoka otandika okuguyingizayo nga guseeredde bulungi mpola bwe gumala okuyingira tandika okumuzina mpola tofukutayo nedda mukwano tofukuta teweefukuta mpola omukira tandika omanyi ng'omuntu nga bwesuba ku kyesuubo naye ng'oli mu ddembe lyosi bino ebya ng'olyoka oli kukasimu oyogera oli kwesuba ku kyesuubo mpola bwetyo bwe tugenda okukola ogenda kubeera nga fokasinga nuuna emimwa oba yonka ebbeere nga bw'omukola ki bw'omuzina omukira oguteekeyo mpola nga bw'omuzina nga bw'oguyingiza bw'okuluma ogenda kulaba ng'etadde awo ogenda kutandika okumuzina by'oyagala okumuzina nja kusaba akantu akasooka oba kaluupi akasooka kabeere ka mpola tetwetaaga maanyi mangi ne bw'oba omala osobola okumala naye nga tukozesa foosi nnene nkukakasa tolaba nti oba omugjeeko embuzi ajja kusaba luutu ey'okubiri agenda kusaba luutu ey'okubiri omusaayi gujja kujja abamu gujja oluusi mu ntandikwa omusaayi guno ekiguleeta tulina kaheimu oba tulina olububi olubeerawo lwe tuyita embuzi lw'oba okutudde olwo olububi lwe luleeta omusaayi nga bw'olaba akabubi kaŋŋamba akabubi akabeera ku mata n'okakutula kijja eri ne kigira bwe kityo kitegedde so omusaayi ogwo we guva kati ate abalala abavaamu omusaayi omungi bafunamu obuzibu munda nti omwami asobola okuba nga mugazi n'obeera ng'omuzinnya ennyo like n'omubruisinga batera okufuna okulumizibwa abalala batera okuvaamu omusaayi nga mungiko nti oba omubruisinze munda naye ng'omusaayi gutera okuva mu bakyala tegubeera mungi nnyo tegutobera obuliri nti biki yes gubeerawo guli visible era n'ogulaba nti guguno gwatobeza obuliri abalala by the way kye mulina okutegeera abaami osobola okwegatta n'omukyala saawa eyo n'atavaamu omusaayi naye bw'agenda kuba kati njogera ku muntu nga azze kuwako ng'agenda omusaayi n'agulaba oluvannyuma oba mu mpale ye n'agunotisinga oba ekiro agenda zokka nga alina omusaayi so it happens like that si buli omuntu agufuna and waliwo ne possibility omuntu okubeera nga kituufu abadde mbeerera naye n'atafuluma omusaayi ogwo nga gwe si nti oba togijjeeko oba ogijjeeko siiru naye omukira gwo ng'oluusi tegubadde munene nnyo kubeera nga gugenda mutiisa okitegeera nga n'okubuulira nti no nti akufiiringa ennyo teyagufiirinze omukira nga gubadde mutinitini era okukosa wali abantu abalina emikira emitini so kansubire mbatambuza bulungi bannange bw'omala okuzina omukyala nga mbeerera mwebaze abaana babajjako embeera ku myaka 16 15 17 munnaaba yamuzannyirako dda njogedde na munne n'abasajja abakulu era bamuzannyirako dda oluusi naye bw'oba osanze omuwala w'emyaka 2 18 25 nga mbeerera bw'omala omuzina mwebazeeko omugambe munnange weebale kwekuuma weebale kumpa mukisa kubeera nga nze nsoose mu kibuga kyo gw'omanyi omukisa gw'oba ofunye oyo nga nsenga nze nazinazina dde embeerera anyways kino kiraga obukugu obusiimu n'ekitiibwa ky'oba otadde mu kyalo ono byebyo byange temwerabira subscribinga kulikinga commentinga mwebale mwenna abeekumira kusenga face abasharinga nsaba mukama abyampeera ekimusinga okwagala gwe alayikinga akomentinga naawe abeerako ku buli vidiyo gye mba ntadde ababeera ku live zange mwebale kubeerawo bannange mbaagala nnyo bantu bange omukama abankumira ate era abanjagalidde bye munjagala mubeere bulungi temujjanga okwo
bebyo byange ndowooza ekibuuzo kino nina omuntu abadde nga topika giri bubi kansuubire nkuzzeemu olunaku olwaleero omukama akunjagalira ate akunkuumire bayibayi mubeera bulungi abawo okuyayaana kw'emitima gyammwe abajjuza Yeah, yeah.